accident y'abanyamufumura aza nanye nabanamara ntwikaho nanamara ntwikaho konga makuru mugusa saraga bahereza cherezi nabantine ka time nyina abaninja kandi nabwe nagwasoka ati nukura nibasaga bahereza so mugusa sara makuru gaga mama yagatakureba kaje isumuna ntajine kote je kisane kikargayoje but abantu bashatu baferaho basi yatomera no heje mukureba kare misho abantu bashatu baferaho yaryo musijana no mukazi na no mwana river Mawulire simalungi agambye nti akabenje kagudde Nyabufumula ekyo simanyi oba kiri mu district yawa naye nga mpulira mu background ayogera Olunyankole agambye nti bus etomedde motoka ejibadde mu maaso sofa abantu basatu bafiiriddewo mbulaga kitalo nnyo era kitalo ddala enguudo zaffe bambi si nnungi enguudo zaffe si nnungi naye ngesente tukayanira nkayanire manya bilioni 5 manya bilioni zigendewa manya ebintu webityo mjozi waneno mwategeera ebiri mulago nayo si birungi yadde nakamu nimbo basaba sente era nazo ne batazibawa naye nga awo wetuli ffe tubaawo kubanga tukola ki tubatuusaako nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso mawulire mangi nnyo ge tulina okuba nga tubatuusaako lunaku lwaleero era bingi nnyo bye tutunuulidde alujja kuba lunaku lwaleero actually wali ematuga musango gwa Martini ne Tatatina ento lunaku lwaleero ajja kuba ng'aleetebwa mu kkooti era nalabyeko waneeno abantu nga bakunga abantu nti mugendeyo mu bujjuvu muwulirize mubeeyo mu kkooti twagala justice ya Martin tetwagala mmanya oba yali takyabeera na maama we oba yeewagula n'avaayo oba bafuna obutakkanya ne maama we n'amugoba ebyo tetwagala mmanya twagala justice teri muzadde akangavula ngatta nti ye abange we yali kwali kukangavula lwaki teyakangavula bonna babiri kubanga bonna baana oli 18 16 bonna baana lwaki bonna teyabakuba lwaki teyatta bonna babiri omusajja kyali kigendererwa kyakutta omwana ate era woddamu ku bigambo ebyayogerwa defense yagamba nti omusajja yagamba we kubanga kufa babiri bajja tuziika nze n'omwana ono naye olunaku olwaleero nnyina omutta kati bino ebirala bye boogera ebyo byonna tetwagala mmanya ffe twagala justice ya Martin twagala justice ya Martin kyekikulu so abo wetuli lunaku olwaleero ematuga mwami oba muleeta mu kkooti musaasizi bamuyita musaasizi Herbert aleetebwa mu kkooti Tatatina tetwagala mmanya ebirala ekikulu nti yatta yali alina right omwana oyo omukwata n'ayita poliisi yali alina right omukwata ne bamutwala ku poliisi ye abange omulimu gwa defense oyo ye gwakubira poliisi ng'omuntu bamaze mutta ekyo nakyo kyebuuzibwa n'obaawo nga bakwata omwana ne bamukuba nga wooli mbuye yakolanga gwakwegayirira bigambo bye Herbert lekeraawo omukubyemu ekyo kimala ne batuuka okukuba omwana ne bamutta tukubidde poliisi yabange waba omusajja yali mukambwe nga tasalikako omusale ebbanga eryo lyonna lye yamala nga yeegayirira lwaki teyakubira poliisi nejja lwaki yafuna obudde bw'okunoonya enamba ya director akubire maama w'omwana nga bamaze mutta oyo defense naye aliko akabuuza naye ng'ekikulu twagala justice ya Martin era nga lunaku lwaleero byonna nga bigenda mu maaso era byonna nga tubitunuulidde eno Spice Diana munnange ne Fikfa Mike bali bati abaana nga beeyongedde okuvuga kapeeno abaana nga beeyongedde okwagaliza Fikfa Mike bagamba nti ffe tukwagala ekintu kikole kigendere ddala nti bano abantu beesaana era ffe tukipise nnyo nti ekisooka ne maama wa Fiki kye yali ayagala mbubo baagala ekintu kituukirire era betefutefu mu mbeera yonna ne webanga waliwo ekitaliiwo Fiki yayogere bwogezi b'abantu baliredde kusonda Abanayuganda batijja novuddewo ku bino ebigenda mu maaso wakati wa America ne Iran ono agambye nti ye abadde ayagala President Yoweri Museveni yeetabe mu lutalo luno naye Bannayuganda mulina bye musaba ebizibu ennyo uliza ebigambo Iran webanga yavuddeyo negamba General Museveni abeko ne kyayogera
ku lutalo lugenda maaso zinyala General Museveni yetabe mu lutalo nyala yetabe mu lutalo akuba America abo abalagiko nti ye General zichenjagala njagala General Museveni ayingire mu lutalo lwa Iran asitula nnyo nnwanye za Uganda bagende batasa ku Iran bakuba mu Israeli bakube no mu America America bagala kumanyira bumanyizi nzinyala General Museveni asitule ennyonyi ennwanye za Uganda alumbe bakuba America abo babaje ku map yensi kyenjagala amagwe ga munasi mu Uganda olowooza ki General Museveni olutalo luno yalweta abemu oba aluleke zembadde ngamba njagala alwetabemuko Abamerika abo abasakate era mbadde nsaba General Muwoozi ave yakole tweet agamba Abamerika temwera kye muli tugenda situnyonyiza fennwanyi tubasakate bana Amerika besudia ebintu ebya firimu mwete mumanyi nti mbe nnumi ebbiri wezirwanira kiki ekikola ki wetuli ayinza okwetabamu naye bani abakosebwa nvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo era nga tunuulidde ebitambula waneno mu ggwanga Uganda Chicken ne taata we bali mu kwetwala era nno Chicken atuuse okubanga awabula ku kitaawe nga kati omuzadde omupya ali mu tawuni taata ali mu tawuni omupya awabudde taata we kyeyandisaanidde okubanga akola Munange bano they are not in good. Nambemu kankubulira abazadde we bakola kuba nange ndi muzadde kati. Omuzadde bwalaba omwana nga acha muse wano kyakola kibabwe kiti. Pala bino toyinza bitegera kuba tewampeerera. Toyinza na kumanya ati nina amagezi ago. Omwana ojjako live. Nze simanyi toyina amagezi sagala kulimba. Ingalina kuba tewampeerera. Mama wange ye yampeerera. Ekyo sikimanyi nti oyina. Ojjako live. Bwomala okujjako live. N'okubira omwana. N'omugamba mwana wange nedda. Jangu tutule ne mugenda kuchenisana ne mutuula no mugamba mwana wange eno yali nsobi wano tukolebwa tutereze wabula gwe you are proving a point you have a problem you are proving a point and the problem chotamanyi nti ekiteza la techala inze gwe wazala photocopy yo wali aggressive because wezala tabata oyagambe nti ngoyita omwana wo siwe kiri ngoyita omwana wo ne mwogera kati nze sikuyise onzaala oba tonzaala okyayina kyatundagaza nambeemu bw'obanga tonzaala kyogerere wano njagala ensi ekimanye mumanye omusajja gwe mubadde muwa ekitiibwa bw'oba tonzaala kyogere bw'oba onzaala nakyo kyogere kati ekitiibwa okifunira kuki omusajja azaala nga amansa kitiibwa kikyoyina mu society omusajja azaala nga omansa kitiibwa kikyoyina mu society tolabirira abaana toweerera abaana ozaala abaana n'obasuula oyina abaana bataano mu bakazi bataano wabula bino bisesa Chicken agambye taata we era tosobola kukitegeera nti nnyinamuko ku magezi kubanga tewampeerera mama wange yakola ki eyampeerera n'olutalo lw'abantu bano simanyi naye kyonna kyekiri ndowooza kijja kutuuka kitereere era n'olutalo lwa famire taata na mwana bajja kumala baterere badde mu sisitimu bakwatagane awo nvuddewo era nga neeyongerayo ono ayogedde ku lutalo lwa Amerika ne Iran Abanayuganda lwe basaba kyesimanyi oba mu butuufu kye basaba bakimanyi katugende mu maaso natunnyonnyole olutalo luno tugenze mu deep politics Amerika ng'emaze okukwata omukulembeze gwe bayita Maduro Museveni yavaayo n'agamba Abamerika abo mu bbanga bamaanyi nnyo naye wano ku ttaka olowooza eyo statement yali ategeeza ki yali agigambamu abaddugavu bw'olowooza Amerika ng'erumbye Iran nga bamaze okutta Ayatollah Khamenei Museveni n'avaayo n'agamba Abafirika tulina okwetegekera embeera eyo olowooza Museveni lwaki afuluma mu statement ezifaanaganako bwe zityo akimanyi
mu bibalo by'abali abasajja ne bye baagala takyalimu. Osegedde takyali mu kibalo kyabwe. Akimanyi bulungi. Owulira agamba tulina okwetegekera embeera eyo. Golooza yabadde akyogera nga Pan-Africanist obanga omuntu ayagala Abafirika. Akyogera bw'atyo naye ayogera ku ye nga ye yekka. Osegedde kati bano badikiteeta kamba kunnyonnyoleko bagenda ne beeteeka mu position eziraga nti bo baagala nnyo Afirika. Era ne bakulowoozesa nti abazungu be babafudde badikiteeta baali badde bantu balungi nnyo bakulembeze balungi. Naye tutandika okudda mu bino ebitono ennyo ebitaliimu bazungu. Sisuubira nti omuzungu ayinza okujja n'agamba sanyusaako balugwala abakyoli baleke. Owulira omuzungu si yajja n'agamba nti ensi yo gyawule abantu babeere mu kulwanagana mawanga n'amawanga. Divide obaluulinge ng'ate mukimanyidde ddala nti Omufirika ekiviirako Omufirika omubonyaabonya kubeera divided. Buli we tutabeera kimu tewaliiwo kalungi kasobola vva mu ffe nga tetuli kimu. Buli we tubeera nga tulwanagana ffekka na ffekka tewaliiwo kalungi kagenda vva mu ffe. Biki ebisobola okujjawo ffe okutandika okulwanagana? Tutandika bitunulako. Akatono ke tuyina katukagabane ffenna. Buli omu akafuneko, buli omu aganyulwe mu katono ke tuyina. Tusooke tubeere kimu. Naye ojja kwekanga ensi nga Uganda Museveni apromotinga bakyoli kuwala n'abatoolo. Apromotinga Banyankole kuwala n'Abaganda. Basoga kuwala n'Abagundi. Yasobola obbafuga. Kyokka n'ayimirira n'agamba ndi nze ndi Pan-Africanist. Era bwe wabeera wazza omukuba mbufe mboliye mulabe yesi enemy. Naye nga omuzungu ate yeeyambisa kwawukana kwaffe kwe yeeyambisa okubaako ne byatutwalako ebyaffe. Ani ateekawo enjawukana mu ffe? Njagala otunuulira omusajja gwe bayita Gaddafi. Mu ggwanga Libya mulimu bayindiginansi Libyanizi abaddugavu. Gaddafi yabamma obutuuze mu nsi. Yabamma equal rights mu nsi. Owulira omaze okumma baddugavu obutuuze mu nsi yo kyokka ojja oyimirira otugamba oli Pan-Africanist oba olimba. Waliwo okusoomoozebwa okutono kw'olina osooka okutereeza. Olyoka oyimirire okutereeza ekizibu ekinene. Kuno kutono nnyo. Teekawo equal rights. Ng'oli waba anoonya omulimu tafaayo oba waggwanga ki azironga azimonna Libyan ajja gufuna. Osigidde naye ab'Ebbengazi baakaayananga ng'abeewalala be bakola ki? Olwedde gwe kennyini otaddewo enjawukana mu ggwe. Kati osuubira ensi kutereera ki nga mulabewo agenda yita mu njawukana ezo. Ate otuuka akaseera ng'abakulwanyisa bwe baba b'amaanyi nnyo. Owunziko ogenze mu bazungu. Naye nga bano abakulwanyisa balina ebizibu byabwe byogaanyo bbawa. Tubanja amataka gaffe Museveni agabbye gonna. Agaanyo bituwa. Kyokka ayagala okufuga senga twali tukyusa obuyinza nga bukyuka mu nkola nga sisitimu weri ekyusa obuyinza. Ojja gamba kambonaabona emyaka 10 oba emyaka 15. Omusajja ajja mmala agende teni tutereeze oba osanga anajja ajja kugira mu feva zaffe. Naye aliko ayagala okufuga ngaki kitegeeza gwe bafudde omuddu ogenda kufuuka muddu mpaka nga naakufudde omuddu aleeta mutabani ne mutabani naye ale yakufuula omuddu. Kitegeeza ki? Ogenda kukkiriza kubonaabona mpaka ojja tuuka ogamba owaayi katusooke tubyonoone binaatereera. Tosobola kugogola mwala oba mu luzzi nga tosose kutabangula mazzi. Osegedde kaakati oddukira eri naawe kyokka era ne bano amaanyi gye bagajja agakufuga. Osegedde ogenda obbawulira oyo bazungu be bamulimu bazungu be bamulimu naye nga ye yennyini bazungu be bamubaddemu. Entalo zonna zalwana za bazungu kyokka ziwakula ku baddugavu banne kyokka yakulaga yesi mulabe. Buli wotandika okumubuulira ku kulemwa kwe nti owaayi aggwanga lyaffe eggwanga nga terikulaakulana akusongera eri. Naye nga tebikulaakulanye eggwanga be bano okutta Anita Amongi bali mu kusaanyawo busaanya buli kimu. Okutta obuwumbi 5 buwadde ba YouTuber awo ovuddewo.
okutte bilioni 10.30 ziwadde bayimbi ngeri Kalamoja abantu bafanjala abantu bakwate mali amabati g'abakalamojja ne bagabba tetuulira ngayo kesi nti ono ali mukomera babba amabati ebyo byakomaawo bw'otunuulira biki ebisiranye eggwanga bw'otandika obyogerako abakulu abo bakusongera ku bana ababagambako nti waayo ebintu ebyo nga bikyamu lwaki tebitereera osegedde badikiteta ze tombuulira kati ogenda lwanyisa otya omuzungu ng'olina wano mulabe waali wano ali wano kuba omuzungu ali wala onookunukkiriza okwata oli weeri owala ng'onaakufumita ekiso muli basiru tulina okusooka okwejjako obusajja buno bwe tuba tunaabaako ne weetulaga abantu amawanga mangi nga gafugibwa abasajja Abamerika bali involved naye nga amawanga ago gali bulungi nnyo nga bw'okiwulira ffe tuli mu kubonaabona abaddugavu abantu ba mastermind b'okubonaabona kwaffe ate basonga eri bali be babonaabona gundi gwe tubiraba waliwo ebintu bye tutunuulira ne tugamba bino bibyo osegedde yensonga lwaki tulina kulwana mpaka osegedde tujja kulwana mpaka bwe tunaafuna eddembe lyaffe tetugenda kukkiriza kubeera baddu tebakulimba awo tuvudde waawo esente ze bawa ba blogger ba YouTube nzo zikyalanda njogera ku 5 billions president Yoweri Kaguta Museveni zewawa no juzi bakasuku Ashibanga Kato yafuddeyo n'agamba nti bamuteekeko ku list naye nkugambye ye omukulu president w'aba TikToker gwe nawulirako mbu ye president simanyi oba kyekyo ekituufu avuddeyo ng'awanda muliro omukulu abawo nze natema omuti gwa Nuupu nagutema 221 ne gugwa 226 naye setagana guzzaako mukono Kasuku kukuwaza banga muganda wange Kristo jogenda okukola eyaba blogger bogenda okukola mu State House Natasha verifying erinnya lyange liteke kukasooka kukakubira bakkakusatu gosirike nze maaso ga president amanyi sebo sirika lekeraawo tuba tukyali awo ne zireeta ate omulu w'enkwe sebo teri akwetaaga ku 5 billion abaganda waliwo kye bagamba tugoba minye ebikere bisembera sente tikyazisuuza bali abaali bakajoininga Nuupu ba Frank Antambe ne Basharomu ne Bakasuku ate naawe oyagala kujoininga ku sente zaffe sebo towagirangako NRM era NRM okujjayo ne wali okuba nnyo Museveni oraba watuuka okulya mu Kyagulanyi olukwe eyali kyaliiwo nga mwebaka ku mukazi omu mube musula mu buliri bumu n'omulyamu olukwe kati Museveni n'ekibiina kye bwe bakosa siyaasa ne bakujjayo tekyategeeza nti bakuleeta ng'omuwagizi waabwe never tekiriyo bakujjayo ne bakusika ne bakuteekaawo okuguumaaza oleme okudda ku midiya okuba President Museveni kuba wali promotinga nnyo Bobi Wine mu nsi yonna ate nga bwe mukuba Museveni so muganda wange mbadde nkusaba osembereyo n'enkwezo ku sente zaffe tobeerako toddamu na kwogera ku 5 billion esaawa zino tulwana kuzigoba ku bano abakajo abantu ba Nuupu ate naawe ojo gw'olwa Nuupu n'okusinga bano abaziriko kuba ebigambo by'ayogera Frank Antambe tanabyogera ku President Museveni ng'opromotinga Kyagulanyi so mbadde nkusaba tereera kakkana sente zaffe muziveeko zino sente zaffe ng'abawagizi ba NRM njagala kubawa example bw'obeera ng'omukazi ali mu maka afumbiddwa n'omusigulayo tomwesiganga oyo omukazi kiwakozesa okumusigula eri n'omulala ajja kikozesa okumusigula ewo kati gw'olinga bano abakazi be basigula mu mayumba g'abantu toyina lugendo wabula dda kati ozuukidde ku sente zaffe mbadde nkusaba ssebo beera gy'oli gye wafiira gye waziriikirira ku sente ezaffe ziveeko mutima mulungi mujja kugamba lwaki abaha alemedde nnyo okugoba abantu ku sente zino president yaziwa abantu abamuwagira n'abapromoting eggwanga Uganda ate mwe temulimu kale sebo wali wasiriikirirawa bakujjako essimu zi interview zaabula kati ovuddewa mu kalulu kano walabikiddewa ng'onoonyeza Museveni akalulu mu kalulu kano video mekazi wakakola nga bwe wafunye amagezi agazuukuka nga sente zaffe zizze video mekazi wakakola ng'opromotinga Museveni mukana akalulu so mbadde nkusaba tereera kakkana va ku sente zaffe mutima mulungi
zino sente siza buli muntu yenna zino zaffe ngafe abawagira Museveni aba promoting ensi yaffe. Big up guys. Webale kubanga wekomide ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tuba tukumana byo tova